abantu bembadde ndaba okuva ku makya kamenya okusalako nga banzijonkera eno gula ku galubindi malo kwambala galubindi zinaguze ku sente zammwe no galubindi za milioni 6 galubindi za milioni 6 mumulese sente mumugenda bweru imbuno mumugenda bweru ebweru gye mugenda mutuleka tulonda mubaze kimu mutuleke nga tulonda mudduke ife wano twette nga mudduse twetugumbule nga muyiseemu tikigenda kukola wano alina okuzambala amanya eddobozi nze Don Chris ntandike ne Sheila Price. Sheila Price oli ota mada nkwagala nnyo mukwano era oli mukazi wa maanyi oli mukazi mukozi oli mukazi mupambanyi since ntiwebulaninze bulungi Sheila Price wandivudde mu ntalo z'ekisiru kuba zino entalo z'oyingira tozimanyi munna Uganda tebamweyalira ne bamwebikka sigenda kukuvuma kwa tonanvumako sigenda kukuvoola kwa tonanzivoolako sigenda kuyisaamu maaso kwa tonampisaamu maki naye teweerabira nti ku mulundi guno siinaawo kyakufiirwa ku mulundi guli nali ntya nnyo ngira ntiitiira agenda kwogera ku kampani kati sikyalina kutiitiira ku mulundi guno wabula ngenda kuwamuko obudde werowooze Sheila Price bampita Don Chris siina buzibu naawe nkwagala nnyo you my friend olina kyewankola ekibi naye ku mutima gwange kuba ffe abakkiriza tusonyiwa nze nakusonyiwa sikwinaako mbeera wallahi kubanga nze Chris sinyigira nnaku ziwera 2 in fact sinyigira ssaawa 12 mba nkutadde era sikwinaako buki buzibu tudde ku Godfather oli ota muzeeyi namukadde oli bulungi ngenda kuba omu ku omu Godfather obadde okimanyi omaze ebbanga ng'onjasamira era tubadde ku live awo ne Timo era n'ojja n'oyasama naye nga by'osama tobimanyi tolina passport ekibba ekyo olina endagamuntu tofulumangako Uganda togende mu nsi ezasalawo kale tuve ku nsi ezasalawo togendangako yadde Dubai Godfather naye nawe osobola okujja mu mboozi y'abateesa noowa ekiteeso kyo sigenda kukuwemula kubanga Godfather ku myaka gy'olina oba taata wange n'emyaka 3 mugumu simanyi gy'olina kuba sinze nakuzaala era wano wenjogerera nkakasa nti olina famire olina omukyala n'omwana n'omwami n'abaana sigenda kukozesa lulimi lubi lukuvoola Godfather wabula enigenda kubanga woningi gy'oli nti bw'onooyasama nja kuwasama kubanga teriyo kigambo kinnemya kufulumya mu kamwa kange ku lulu tegedde bulungi Godfather saagala osinika amannyo osange nga twogera ku byagenda bweru tosukkangako wadde Nairobi oyasaamirire agamwa nawe jo advise mugamwa my dear sigenda kusirika tebakulimba era abantu abakoze team Don Chris ku lunaku olwokutaano weekend wallahi buli mugenda muwayo ku sente team Don Chris gwerinnya oli kyuso wandikeko team Don Chris ku lwokutaano luno ngenda bawayo ku nsimbi enkalu tugende mu maaso Godfather siri kyaliwo era toli kyali wange lwa nsonga siba mikwano gy'abakadde siba na mikwano gy'abakadde you cannot be my friend you cannot because your capacity teyinza kunenkanankana bw'obanga toyina property mu nsi ndala tosobola kuba my friend you can be with the property in another country to be my friend if not tosobola kuba my friend so for me I have a property in another country if I have a property in another country you cannot be my friend you cannot even if you force to be my friend you cannot ntegerekeke Godfather newe bwe makoze video jana commenting ebyekisiru newe era siri awo siri mwana wa nyoko siri mwana wa kitaawo sikumanyi tomanyi tuyinza n'okwambula mbwe ensene tetwe meeting ngako tetwemanyi tugende ku SB4 Media muntage ngire SB4 Media SB4 Media osiibye otya mukama wange atazaala oli bulungi twantuka makuzaala buzazi wandiruzinga obulamu byekisiru and I'm serious in this SB4 Media naso sinenkuwa obudde nga ndoza either onunya content SB4 Media wandibanga onfuukidde amanege mu mpale gesinza kukizaga nzimbirire either ngenda gatulisa katulike gobulya kwa information no publishinga
tosaba evidence. Inze mbulamu bwange saagalangako kujja ku media kola ntalo. Ni musajja businessman era mbanze ku social media manja gana kole business. Naye mwe babloga abasirusiru aba Uganda batalina amagezi abawunya amazi. Kulokuba ina akakamera n'akasimu ogenda kusinzira weyasamira abantu. You people be serious in this. SB4 Media. Okimanyi bulungi tubadde tulya sente babiri. Era yensonga lwaki weefudde mulungi omu ku bakirayanti bange. Era weefudde abayambe nnyo. Okay, a few moments later ogenda bateekawa. Are you taking them to the president? Even if you're taking them to the president, okay, what is next? And I think you cannot take them to the president. Kyosobola okukola ekyamanyi SB4 Media, esimanyi sana kumanya mazigo yani erinya SB4 Media. Kyosobola okukola ekyamanyi kumutwala mu mafiina. Ate mbadde njagala nnyo olutalo luno lulume kubeera mu mafiina. And I respect that lady too much. So gwe SB4 Media. Okoze video nyingi, video ku video wevuga speed nakola live age. Live eno warning gye kuva jendi SB4 Media. Bino si bya mateeka. Kati mmwe bimba temulaba ku party yange ya kimafia and you're gonna see it. And this is my part now. So, SB4 Media. Tugenda mu mafia party. Bwe ntegeza mafia party tugenda kuzina mu amazina. Don't play with me, you motherfucker. Don't. Please don't. Sikunonya ako toli chali wange sikumanyi. Please don't. Please. I'm not your friend and you cannot be my friend. You cannot. Because ola mukyalawo mulwanyi nnyo era mukozi nnyo. Nti bwokera ku machago SB4 Media n'otulale mukyalawo, you can do better. Wabula oli musiru nnyo olinga matako. Oyasamira olinga eggege. N'osinzira ku ssimu ne kamera ebya layisi. N'osinikira ebinnyo ku bannayuganda. You don't know this. Mbadde ku live ya Barrister Timo. Muwadde buli bujulizi bwe neetaaga omuwa ne mbomuwa. Because nze kyendimu today kunnwanyisa bannayuganda. Bano abasajja bali mu kunnwanyisa. Wabula bannwanyisa, I repeat this, si banene mu gavumenti. Abannwanyisa bali bamaneja bange. Wabula kulwokuba ngenda kuba mwana saagala kubyogerako wano. Kuba leero saagala kumansa ntungo olwaleero. Saagala kuseera lulimi ninja kakibwa nduseerere era nja kuluseerera. Olwaleero. Titugenda kubira bintu bya kisiru people. SB4 Media, my brother. If you need your life and ngokyagala okuyagalira mu nsi yaffe eno Uganda, weesonyiwe abantu. Weesonyiwe abantu kavubuka gwe. And I repeated this. Okay? Kale, ddamu okola video egi ngeyogera ku Don Chris, SB4 Media. This is a warning to me. Ndwawo kuwoninga omuntu. Ddamu okola video egi ngeyogera ku nze. Ebibasamiza agamwa. Oli musajja mukulu, emyaka gikuyiseeko ng'oli buloga nnyo k'amatako. Buloga asasula ennyumba. Olinga amazi, okuleka okuba ng'otunuulidde akasala ka mukazi wo kajja ku Next Media. Gwe kivubuka gwe, Next manyi SB4 Media gwe. SB4 Media olinga amazi gwe. Ntonja samira. Otherwise nja kukwata nkuzine mu ttako nze. Tonzanyirako. Nja kukukwata nkuzine mu ttako gwe nzonzanyirako gwe SB4 Media. Ku myaka gy'olina kyayinza okuba buloga gwe. Ku myaka gy'olina obeere buloga. Gwe SB4 Media gwe. Nja kukwata nkusiyaga ebisembayo. Bw'otomala emisaya nja kumala amasira. Tomanyira gwe SB4 Media gwe. This is the last warning to me. And it's the first warning to me. And it's the last warning to me. Yo simanyi SB4 matako nensonyiwa. Ife tuli baana ba ku street. Mukola ebintu eby'ekisirusiru mbu. Ojja kuluzinga amagulu go gamenyeke.
gwe ate ona kyakkola olinga amazi manyoko gwe SB4 Media gwe nja kusaka abaana bakuleta box board enkuzine mu matako gwe male kumalire mu kamwa gwe nze tomanyira gwe nze nina pain yange temanyi yava gwe osinika amanyi SB4 Media mundeke abayita banamule nga temwasoma ndeka nja kukuzina ne mukazi ojali yekwate mu byenda gwe tomanyira. It's the first warning and it's the last warning. SB4 nja kukuzina ne ane jako katambye ndako. Tomanyira. Okisusiza nasusi nenkuwa obudde. Nenkuleka. Nozanya katemba myogede mu media biri recorded. Ate sijja bijjusa nja kukuzina. Nja kukuzina SB4 Media. Olinga amazi. Nze temumala ko mirembe men. Boma njoli chayo wange tonsiba kayumba kambizi. Ndeka. Wallahi nja kuzina mutako nkumaliye mukama gwe mazi. Ni mukulwana kuzawo kampani yango nja samira. Osinzire joli kuba kamera wala iso yasamirira olinga amatako. Okay, SB4 Media. Sagalo fuke chaku. Niza nokunyampira gwe SB4 Media gwinyizo kubira amazi gwe nga konyira gwe. Kuba mazi sawa zino gawulire gwe mazi manyoko. You people nabagambe ekintu kimu sikyalina business yakufiirwa ya n'omwana gwe nandiba wadde nti namuwala wange si wange talina mannya gange neno passport gyemula teri mannya gange so sikyalina kyakufiirwa nzijaamu mpola nja kukuwemula ne famire yo ng'ewulira gwe. Out of ewo. And if you are giving me respect, please don't give me respect kumanyoko. Chogamba respect yempachi. Yakukuba kungufuta ekigwe. Ojimanya no mantisi. Nja kukuba mantisi mu nnyindo, nja kugobanga musonze mu olugalo mu nnyindo gwe. Gwe. Mukifo ky'ennyindo ndikube mu ttako. Mu olugalo mu ttako oluwulire. Mu olugalo mu ttako nnyoleze nti nzigye amaze nga kuteeke mu nnyindo. Gwe ndwawo okunyiga by the way ate nankunganya obusungu olugalo mutako nzijja amaze nga kuteeka mu nnyindo kuba siri sure nti gwe SB4 Media wesangula n'otukola ennyuma siri sure I'm not. Waliwo omulago tuyita si gwe tuyita kwa simumanyi in fact alina kuba kasasiro bamuyita pressure alina kuba kasasiro ng'oli akasasiro oli mulalu. Simanyi lwaki government yakuleka nobeera mu society. Pressure olina kuba eri mu balalu nga bakuba ddagala ly'abalalu tolina kuba mu society era government ya Uganda ngenda kugisuuwinga olw'obutateeka kavubuka kano mu balalu. Okay, zino ensonga si z'abalalu si z'abayiika ndusu. Pressure wagwa eddalu olinga pressure kuuka bakuwadde miliyoni za Uganda 3 kuyasamira amamwa nozo kolegere mwobwete eringa nnyo buugi nene bwete mbona oyina capacity yogera kunze igwe pressure oyina capacity yogera kunze mweno government nja kukusindikira abasajja nawe nkuzine nkumalire matu ko olinga mukazi ku myaka gy'olina nja kukuzina botomale butojja kumala empewo. Pressure bino biralamu si bye biri byembadde nti okwogera ku kampani yange. Now I can talk. Temugenda kunzingira matako gamwe munyegira munyampira amazinga gawunya. Pressure oli mulalu totegeera obule ensonga ezimu ziveemu bwobukyayagala obulamu ensonga ezimu ziveemu ndwawo okuliplayinga omuntu wabula ndeka kuba nja kukolako ekikolobero kyolifa tewerabidde gwe n'abaana bo. Abantu abamu tubeera mu depression nga twagala abantu batusumbuwa wabula mulina obusimu bwammwe obwa layisi ne musindika amannyo kwa pressure manyi woosula manyi entambula zo sobola okukola kinjagala kyonna kubanga ba-informa bange bampadde buli kineetaaga ku pressure bampadde buli kineetaaga ku pressure kuuka kwa kati gegenda kweta na pressure kuuka
So pressure cooker. Stay warned. Kwake nakuzina bwendi. Nze nga nazinye. Twali wasembera wenzinidde. Tonjasamira gwe pressure cooker. Sikulumba akakuwa nnumba naye mbadde nkimanyi nti gy'oli. Kubanga baali bangamba nti yegwe yesiba kabaka. N'ogamba yegwe kabaka wa Buganda ng'owunya amazi wenna. Owanduka enduso osiimuuka enduso ng'ogwe kabaka wa Buganda. Ngowe tuli akabaka mwenda olwani mwenda mutebi omuteeke wali naye weteeke wano. Olawo bosobola okubeera mu kapasite ye. Simanyi lwaki gwe musiraani gwe tebakusaka labba. Pressure cooker. Beeramu. Olwo gwe nabuli eyitibwa Nakato. Oyina emyaka ndowooza nga 45 oba 5 kinene nnyo. Egyo emyaka gigenda okukola. Giba gigenda kukolawa. Ewani. Kubanga nange ewange sinza kuyiza media ina myaka 27. Kati oyina emyaka 5 ogenda kukolawa. Oli mu media weyasama. Today nino omukazi gwe ndabye. Nga bwaleeka na gavumenti tuyambi. Mbadde eza mukazi gwe malaya gwe nkadde. Bw'otuuka ogenda mu gavumenti balagene mekazi nakuwaako. Oyo mukazi abanje milioni ya Uganda emu. Abanje milioni emu. Yakawe milioni 6. Yakasasula milioni 6. Abanje milioni emu. Yalekana mu media. Can you imagine? You people. Njagala mbagambe ekigambo kino. Mugenda nakwegoba ko ba agents abaddala ababakolera ebituufu mubagobe. Kubanga visa mukisa. Ensi zonna eza Europe teriyo kibayita working visa. Working visa ogikola otuse ku ground. Tugeze ngo otuse wana Europe. Noleko kola working visa. Wano ina genda ku visit visa oba tourist visa. Ne bwogenda ku Google ekizibu temwagala kuyiga. Ne bwogenda ku Google era kuliko tourist ne visit. Ba agents ababakolera ebintu oluse bituufu mubasako pressure ne mubasamizaga mwaga ekisino ne muunye ebitundu by'ekyama ne bafunikira nga bagadde babesonyi. Teriyo employment visa, teriyo work permit nga tunatuuka mu ggwanga. Olina okubanga otuuse mu ggwanga. Mudone Chris yatubbye ye nababbye kubanga saagala mufulume Uganda. Mufuluma Uganda mugenda ludda. Mbumbu tugenda kukola nyoko omuliro ogenda kola ki? Ani akuwadde permission okufuluma Uganda? Ngenda gereza ku Tanzania okufuna passport oyina ogifuna passport ng'otegedde nawo olaga. Era banene abantu abali ku migration oyina balaga invitation ngenda Uganda kusika Don Chris. Era ne bakomenda Don Chris kakasa ndagenda sika n'omuntu ono bakaba mu passport. Ngenda bweru government yambe nyoko amazi mugambe yambe ki? Wali muzita maji kubira simu mulinga amatako. Teri yadde nusu 10 ngenda kubawa ate njagala koti. Ate babanja mujjukire nti babanja sente zange twava muloni kati mwena asaza muloni yammwe njagala sente zange. Mumala kunza sula sente zange. Agreement eri open. Mulinga amatako. Mumala kunza sula sente zange. Mbabanja sente piti debeziri mukawumbi. Ani gomanyira mti bintu by'ekisiru. Tuyambe. Kimanyi. Nyoka amatako gabafana. Gavumenti erengo zita nyoka amazi. Nishikaze kikulu ekikadde kyendabye. Kimanyi. You people. Siza ya debiri ate mwala kunsasula. Kati mabadde tumanyi mateeka. Katugenda balaga amateeka amatuufu begalina okubeera. Mwemba nga mulina omunene emabega. Nina abanene emabega. Kankaddemu. Mwemba nga mulina omunene emabega. Nina abanene emabega. Let's play this game. Manyoko. Nenda ba Godfather Justin kila manyoko live. Mbona yapa bula. Are you stupid? Gomanye gogwe. You people. Igwe. Ojompa bule gwe. Igwe. Gwe. Inze temugenda kunyigira mukatogo. I can speak. I can do anything I want to do. So you cannot stop me to do anything I want to do. Mwe. Baseba ne banyabo Skype in tours and travel weri. Wabula ndishuwa nga yakugula omwezi ogujja in case singa bino biggwa omwezi oguno.
era tewali emirimu gyonna gikakkalabizibwa mu Skypins Tours and Travel at the moment. Tetwala abantu bweru, tetulifundinga sembi yonna, company did down closed until next month. Mpaka nga byonna biwedde. Bwe bitagwa next month, bwe biragala biriggwa. Ndowooza ndi sure about that. Tetugenda kukisibako muguba. Company Skypins Tours and Travel is totally closed until next month. Bino biggwa this month. My legal team bakola ekisoboka kyonna okulaba nga bino biggwa this month. Naye teweerabira. Don Chris si nanyini Skypins. Talina walabikira. Nkuyamba buyambi okutula ku table. In fact, nga bwongamba nti ndi mufere, nkuyamba buyambi n'okukufera. Nkuyamba. Kubanga nkuwonya okujjamu amazi bagatunde n'endyoka nkufera. Since nti ogamba nti nze ndi mufere. Nkuyamba buyambi okujjamu amazi bagatunde ndyoka embeera omufere. Kati Uganda ejjudde ebyobufuzi. Awo balabawo mbu nno bayinza okufuna obululu nga 10. Lwakuba ajja tejjidde Adija Namyalo. Oyo naye mukazi ansanyusa ajja tejjidde Adija Namyalo. In fact, ajja Adija Namyalo ayina embeera zange zennyini zenjagala. Hani bamufumpu ekikazi kimbigulira akabina ekyo. Adija Namyalo. Ombigulira akabina. Gako omukazi mwagala nnyo lwa nsonga. Engeri gyakola ebintu bye. Bw'omulumba akulumba, kati ze embeera zenjagala. Bw'omulumba n'akulumba, bw'omusabula n'akusabula. Tewali kukujigira mu ttooke. Mbu bitiibwa bisasula ennyumba. Ayina embeera zenjagala ajja Adija Namyalo. Embeera zenzagala. In fact, ku bantu abali mu gavumenti eno, ye mukazi gwe nsinga okwagala. Era nga nandise President Museveni yandimuwadde ekifo kya Nabbanja. Kuba Nabbanja akaddi. Yandimuwadde ekifo kya Nabbanja. Oyajja Adija Namyalo. Yandimuwadde wa Prime Minister. Kubanga akyasobola. Ate asobola okukontaktinga n'abavubuka. Oyajja tyoyo. Sirimu yabufuze tuveeyo. Njogeddeko bwogezi kyenjagala nga nze ndowooza.